amazzi amatefu newankubadde nga ntambulira mu kisikirize ky'olumbe siritya kabi konna kubanga oli nange banywedde Yegwe Katonda omusana bwe gwaka gwe mukwano gwange omulungi atankowa gwe ngabo yange munange eyazabu olisigala Katonda omusana nga gugenze Mukama ng'oli nange bamunywevu eryato nga liyuga sivemu newankubadde ng'ebinumba kale bye bingi sityenga omulungi bw'oba nange banywedde Yegwe Katonda omusana bwe gwaka gwe mukwano gwange omulungi atankowa gwe ngabo yange munange eyazabu olisigala Katonda omusana nga gugenze nga gugenze olisigala Katonda omusana nga gugenze Bamusizaako nate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Njagala kubabuuzaako mwasuze mutya yonna gye musinzidde mu mawanga ag'enjawulo. Nzikiriza Katonda nti abakuumye bulungi era nzikiriza Katonda nti waliwo kyakola ekipya mu bulamu bwammwe mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Wasuze otya? Kulamusizaako nnyo yonna gy'osinzidde. Nze Nicholas nga nze ndi emabega w'eddoboozi n'ekifaananyi ekyo ky'olaba ekiri ku screen yo, ekiri ku laptop yo, ekiri ku simu yo. Neebaza Katonda nate olw'obulamu bwaffe, neebaza Katonda nate olw'ekisa kyatuwadde okuyimirira. Ku mulundi guno nno toli ku Just Gospel Media Uganda, oli ku Just Gospel Sword kwe tusinzidde, naye olw'ensonga nti waliwo ensonga ezikyagenda maaso ku Just Gospel Media Uganda. Amiina. Waliwo abakulu abamu abagezaako okusabotaginga page eyo, naye Mukama mulungi, Mukama mwesigwa nnyo nnyo nnyo. Ate no munnange mwe balokole, kino nkisiba nkibagamba, balokole ba mu kkanisa naye bali mu kusabotaginga, bakiyita sabotaging, bali mu kugezaako okulabika nti nno page eyo bagisuula. Naye naffe Mukama atuwadde amagezi, naffe Mukama atuwadde amagezi. Kakati eno Just Gospel Sword tugenda kugikolerako, tuyinza okugikolerako just for 3 or 2 days nga bwe tukyatereeza eri mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Mbalamusizaako nnyo mwena family yemu, Just Gospel Media Uganda yemu ne Just Gospel Sword, lwakuba nti enjiri ebeera ku Just Gospel Sword ndala nnyo n'ebigambo ebibeera ku Just Gospel Media Uganda. So twagala kwebaza Katonda mwena gy'abakuumidde mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeera ddala omulamu. Lunaku olwaleero tuyinza okuba nga tugenda kwogera ebigambo ebitagenda kubanga bisanyusa amatuugo okuwulira. Lero lunaku lwa 6 okusinziira ku time frame yange, lunaku lwa 6 ennaku z'omwezi ziri 27. Essaawa kinasinziira gy'oli, naye nga nzikiriza nti obudde bwa misana, obudde bwakedde dda, omwaka tuli mu 2023, omwaka gwa Mukama waffe Yesu. Njala kwebaza Katonda olwa sister waffe ayitibwa Sherona nga atugamba nti ye gwe Katonda, osigala gwe Katonda.
kama yebazibwe kama yebali kuwa ddoboozi ate yebali kuwa kisa kuyimirira wamu ate ne visual ennungi. Amiina. Ekyo nno kyemukola kya muwendo nga music ministry at large. Singa mutambula mutyo nga muweereza Katonda, ekizibu nti tutandika bulungi naye ne tumaliriza wakati mu lugendo ne tufuna ate ebintu ebituwamba, azina ebintu ebitwetikka ku mugongo ne tubyetikka. Kama ebazibwe nnyo ebintu ebyo ddala bino otuuka ng'omulamu oli oyayana kuweereza Yesu n'okuyimba n'eddoboozi era n'olayira n'okulayira, naye bw'otuuka wakati n'otandika okuwambagattira n'ebintu, kati n'otandika okululunkanira za waadi, otandika kululunkanira zi alubamu, njagala kufulumya alubamu, otandika kululunkanira kubanga olabye waliyo akoze Prince Conference, agenda kukola launchi, agenda kukola concert, naawe n'oyagala ne mutandika okugenda nga muwambagattira agantuntu ago gakubye obuweereza obw'okuyimba, gakubye era Sherona njagala nkubulira ebigambo bino oba binaakusanga oba binaakutuukako waluddawa simanyi, naye music ministry kasita omuyingiramu nga oyingiridde kuweereza weereza, obanga omuyingiridde kufunamu byanfuna sente, ku collectinga royalties, kufuna za awaadi, kukola linnya, gwe ng'owulira oyagala ku recognizing as an artist, gwe ng'owulira obuweereza bwo owulira ng'oyagala kitambulire under an industry, owedde. Kubanga kino kye bali mu kukola right now. Waliwo ekibiina ekitibwa UMFA, I think Uganda Music Federation Association. Ekibiina ekyo kiguddwawo mabegakaawo, kyatondebwawo ne kiteekebwamu abakulembeze abakirimu. Abakulembeze abakirimu nga president waakyo ye Eddie Kenzo. Kati najja ng'akiikirirwa banna abalala awo, mulimu ba Palaso, mulimu ba Shiba, mulimu ba Bebekulu. Kakati ekibiina ekyo ne kijja ne kikiikirirwa omukulu ayitibwa Wilson Bugembe, omusumba wali eri Nansana. Kino nno njagala mbagambe ebigambo bino bassebo ne bannyabo. Abamu ku mmwe mulowooza byantu bya kusaaga, mwe abamu ku mmwe mubiyita ntalo. Olwo omukulu omu munawulira ng'ayogeraawo n'agamba nti olwo omuvubuka muto omulemeddeko kubanga olaba yakuyitako, kakati gw'owulira obujja owulira n'ennugu. Kakati abalokole tulina mentality efaanaganako bwitu, twetikka endowooza efaanaganako bwetu mu mutwe nti kasita ovaayo okwogera ebigambo nga bino mb'oli mu kulwanisa wa Luganda. Yet ebintu bino bye bimu biri mu kuhappeninga nga mubiraba ne mudda mu nkwawa ne mubyogera. Kakati nze nagaana okudda mu nkwawa, okwogerera mu nkwawa, okukubwa akaama, ng'ebigambo bye mwogerera mu nkwawa mwandibyogeredde mu lwatu ne wabeerawo ayambibwa. Amiina. Kakati Muzeeyi Wilson Bugembe ye kye bali mu kumukola kyekino, kye bali mu kukola, bali mu kumukozesa okusobola okulabika nti nno attractinga, kubanga akakiiko ako kuliko ye ne Levikson. Kakati kye bali mu kukola banoonya engeri y'okusika abalokole, kubanga abalokole abayimbi balina associations zaabwe, ezimu zaagwa olw'entalo ezitali zimu na zimu nga ziva ku byanfuna. Waliwo ekibiina ekyeddaawo ani yali akikulembera, Judith Babire niwo, kyalinga kiyitibwa UNAGA, Uganda National Gospel Association. Waliwo associations ze mujja mukola awo, naye ng'ebibiina byonna biraga nti mutudde wansi mwagala kutema ntoto mulabe music ministry atambula atya. Amiina. Naye akadde katuuse gavumenti okuvaayo okukozesa abaweereza ba Katonda okubafuula bo kye baagala.
kakati banoonyayo icons, banoonyayo abantu abalina omulandira mu kkanisa nti singa banaakozesa flames zino ne bano abaana bagenda kugoberera, kubanga yo gavumenti kasita owuliramu ekintu kyonna nga kirimu omukono gwa gavumenti eyo ebeera efuuse gavumenti resource. Nabbanja kasita ayimirira ow'ekitiibwa n'ayimirira nti kakati nekintu nkirimu, just know that's a government resource, that's a government eyebeera efuuse government project. Era kyekimu kye babakola mutubonga naawe. Kati Muzeeyi Wilson ovaayo ne weewozaako kutubonga naawe, lwaki ebigambo bino mbyogera Muzeeyi? Olw'ensonga nti Muzeeyi Wilson Bugembe naye njogera ne Livingston akimanyi nayogera naye ne mugamba nti Muzeeyi Livingston ku level gye muliko musobola ddala okutuula wansi ne mu buildinga music record label yammwe, olina obusobozi obugula ebyuma ne mukola sound system yammwe ne mu supportinga abaana mu ngeri emu oba endala. Ne mugamba naye ekintu kye muyingiddemu ekyo ekya Uganda Music Federation Association, oyo politics omwerera awedde emirimu gwe bagenda okubakozesa, bamale okubakozesa bamale babateeke wali eri, kubanga bo baagalira ddala numbers. Mwami Museveni ye kyasingira ddala okwagala era kyasingira ddala okumanya ye politics. Ebyobufuzi akalulu kabeera kawedde leero ne bamulangirira nti ye pulezidenti, enkeera atandikirawo campaign. Kakati kino ekibiina ekitaba abayimbi abali aba secular, Uganda Music Association eyo, Federation eyo, ekyo ekibiina it's a full political tool. Batandise dde okuteekateeka akalulu, naye ebintu bino mubiraba, ebintu bino mubimanyi. Muzeeyi Wilson Bugembe ebintu bino obimanyi bulungi nnyo. Naye kubanga mukimanyi waliyo omugaati omunene, era n'abantu bano kye balwanirira, bo kye bali mu kulwanirira kyekiyitibwa copyright law. Baagala copyright law etekebwe mu nkola. Naye Mwami Museveni nga bwe mumumanyi, si ye muntu gwe mugenda okukkirizisa ekintu ekyo. Ye ayagala abateeke mu bbanga abakozesi, musigale nga mubeeginga. Singa copyright law Muzeeyi Museveni yali agirinamu interest, ekyo singa baakikola dda, nsoke tuyiteko wano, singa baakikola dda, singa liteeka ndi kati teeka lyakuyisa kukyusa ssemateeka emyaka bagikendezeeko babagyongeze, ekyo kiyita mu mwezi gumu. Naye copyright law lwaki ssaawa zino olwaleero ekyagaanyi? Kubanga takifunamu. Kati alina okubateekamu kahuuku ako, musigale nga mubeeginga. Kakati bonna babeggars be bagenda okusigala nga bali under that fraternity, abatakkiririza mu kubeeginga na kukozesebwa be bagenda okubeera out of that box. Kyova olaba nti nno abayimbi abakkiririza mu wekitiibwa Kyagulanyi Robert Sentamu, principal wa NUP, tobalabayo mu kibiina ekyo. Goloza lwaki? Kubanga ye principal yalinamu eri endowooza ideology eri nti I will not beg, sijja kufukamira. Kakati ye Mwami Museveni ye kyalina kiri ekintu kimu, tubalekeremu akantu ke banaakomawo nga babeeginga. Era kyova olaba nti mumuli awo mwenna mufukamidde kubanga mulinda eddene, ng'eddene eryali kutubonga naawe. Kakati waliwo story emu gye nali ngoberera wano eno ku page emu ey'omukulu ayitibwa Eddie Kenzo. Kanjiiso kimbasomere wano, tulina ensonga ze tugenda okutunuulira, nabo banaagiraba. Nje basomere wano banyala oba nasobola gikasitinga ku screen, naye simanyi obudde buyinza okuba tebuliiwo. Kanjisome wano eno
enigwa ayinza okwagala okuginoonya gyasobola okugitegeera. Amiina. Njagala mbategeeze nti abakulu bano bo balina ebigendererwa byabwe completely. Kati kino kikosa abaana abasituka mu kuyimba ennyimba eza Mukama, kubanga togenda kuŋŋamba nti ogenda ekikutuuziza ku kakiiko eyo nti ogenda kubabuulira njiri. Njiri ki gye batawulidde? Abo abasajja njiri ki gye batawulidde? Kamiliyoni yakalokoka emirundi emeka oyo alokose n'amaana asiramuka n'addayo, n'amaana n'addayo n'alokoka, n'amaana n'addayo mu Bukatuliki. Bobi Wine ni mukyala we waka mulokole. Kati osobola okuŋŋamba nti gw'osobola okuba kati nze njagala nkubulira mazima Muzeeyi Wilson nti ekintu ky'oyagala kiri ekintu kimu, oyagala owulire ng'obreaking a record nti Kamiliyoni alokokedde mu kkanisa ye Nansana. Abayimbi abanene amannya gaagano balokokedde e Nansana. That is it, nothing else. Naye abantu abo buli w'obeesibamu ennyo kirina engeri ate gye kikosa. Kati bo bagenda kutandika okukuwalula. Abayimbi abalokokere wa Robert Kayanja ng'atandika 77 days, big names right now tubanoonya bali mu nguuli, bali mu walagi. So omuntu okulokoka togenda mwesibamu ate mugwa mu bulago. Enjiri bagiwulira bagimanyi. Ne kati this level gye kigendako kirina generation gye kiri mu kutta. Lwaki? Kubanga mmwe kyekimu n'abayimbi abagende wa Jenosali Musale. Twategeera nti waliwo abayimbi ba gospel abagende wa Jenosali Musale, naye ng'ekyabatwalayo ki? Mugaati. Otegedde? Kakati Eddie Kenzo president wammwe, kubanga naawe muwuli kati Eddie Kenzo yabeera president wo, yabeera akutwala. Eddie Kenzo gw'omanyi obulungi yabeera akutwala, oli under Eddie Kenzo. Nele Vixon oli under Eddie Kenzo. Kuba kati ate Pastor Wilson Bugembe bamuteekayo ku kakiiko ako okukiikirira abayimbi aba gospel. So kitegeeza nti wabanga gyali abayimbi ba gospel bonna babeera bali under music yenna ina mu Uganda, n'abayimbi bonna. Omukulu no Eddie Kenzo yabeera president wammwe. Era muba mwetaaga omugaati gwonna nga guva mu government gwina kuyita wa Muzeeyi Wilson Bugembe. Eddie Kenzo alina okuteekako omukono, Bebe Cool ngo wa finance alina okuteekako omukono, ne ba Palaso ne ba Shiba balina okuteekako omukono nga ba vice. Then Muzeeyi Wilson Bugembe na signinga. Bamalo signinga kati namwe ne mujja wansi wa Muzeeyi Wilson Bugembe ntemerako nange ntemerako. Nga bafandera neke kye bakola nga bagenze eggulu. Ne baba wabu certificate yawo bwamangu n'abalala amannya gesaagala kwogera kubanga abamu bajja kulowooza nti. Omukulu Eddie Kenzo yawandika statement eno n'agamba nti ate nno n'ekinewuunyisa omusajja ayitibwa Lili Puzzle yavaayo n'akola statement ng'akuwooninga Muzeeyi Wilson Bugembe. N'agamba nti abo abantu b'olimu Lili Puzzle Lunnabe oyo w'Olunnabe genda ogule emmotoka. Yavaayo. Kati Lili Puzzle walabira ebintu ebyo. Muzeeyi Wilson, lwaki bakukozesa ggwe? Kubanga bakimanyi nti olina generation eri wansi egoberera ggwe. Kakati bwe banaakulaba gwe baagala kukunuunamu bunuunyi bamale bakuteeke mu bbanga. Ate kati bagenda tuka akaseera bakukozese nga tokyalina way back okubivaamu, nga tosobola ddala kubivaamu. Kyekimu n'ekya Intelligence Council of Uganda nti Dr. Serwadda ne waba afaata South tasobola kubivaamu kubanga mu kubivaamu mulimu repercussions. Kubanga Intelligence Council of Uganda naye efuna revenues, efuna weri, efuna omugaati
omugaati gwefuna guli mu foreign aid. Kati ate foreign aid abaguyingiza mulimu ebitongole ebiri foreign ebireta ebiyingiza foreign aid nga bassebo ne bannyebo birimu omukono gw'abasiyazi. Inter-Religious Council of Uganda ebitongole. So kati otuuka akaseera nga tosobola kukivaamu ng'okukivaamu kina repercussions zaakyo. So yeyembeera olwaleero eriwo mu Inter-Religious Council of Uganda. Ne kino ekintu kino Muzeeyi Wilson Bugembe bano abantu bwe banaba bayimiridde okukukozesa nga otambulira ku limooti yaabwe okubavaamu tabu. Kubanga ekyo ekibiina ekyo ki Uganda Musician Association Simanyi Federation eyo gavumenti. Mukyala Nabbanja waayimirira n'agamba ngenda kuba supporting eyo gavumenti namba. Era abayimbi bagenda kubakozesa Mwami Museveni afune byayagala bw'amala abadampinge wali eri singa abamaze okufuna kyayagala. Agambye Eddie Kenzo yawandiika n'agamba exciting news. Yagamba exciting news. Statement eri wano nagisoma. Yagamba atya? Yagamba exciting news for Ugandan musicians. I am thrilled to share that we had a fruitful meeting with the Uganda Performing Rights Societies, UPRIS. Nagamba to address crucial issues related to royalties for our fellow artists. Together, we are committed to acquiring cutting-edge broadcast monitoring technology to accurately track music usage and consent musicians fairly. Olaba gye bakiyingiza kulabika nti no bateekawo ebyuma ebimonitoringa nga broadcasting kitegeeza nti kati babeera bagenda kuyingira ne mu UCC. Babeera bagenda kuyingira ne mu UCC bamonitoringe ekintu kino ndoza nkiruddeko mbadde jala tugendeko ne mu kitundu kireeri ekyomukyalo ono aya displayinze visa ze mu bafunye visa ez'e Canada. Nayo ayina ekigendererwa ekyaki ekiri emabega waakyo lwaki yakikoze. Mbadde kinjagala tusooke tutangaze naye kino ate mpulira kinkutteko nnyo ekya Muzeeyi Wilson Bugembe okutuula ku boodi yemu ne bana ba Uganda Music Association Federation eyo really nga bagamba kati baagala kuteekateeka system ng'ennyimba naawe ayimba ennyimba za Mukama kigenda kukunyiga olw'ensonga nti Muzeeyi Wilson Bugembe akukiikiridde nti ekyuma nga kimonitoringa of which nti it's late olw'ensonga nti Mwami Museveni ebyo byonna mu byogera ne Mwami Museveni okubiteeka mu nkola ajja sooka atunula enfuniramuwa. Ensi bali ab'ensi bukale bandifunyeemu gwe mugabo gwabwe naye kati gwe omwana wa Mukama oluyimba lwo ne lukuba ku leediyo ate osasulwe osibe omuntu ali mu kuyimba oluyimba osibe omuntu ali mu kuzannya oluyimba lwo ku leediyo kubanga takusasudde. Ennyimba zino kasita bamala okuziwandiisa n'obeera registered mu UPRIS kitegeeza nti UPRIS egenda kutandika okucreatinga egenda kutandika okucollectinga royalties nti leediyo kyekubya oluyimba lwo balina okukuwa omusolo nabo balina okusasula okitegedde. So kati kyebali mu kugezaako okuzimba omukulu ono Eddie Kenzo kyagezaako okukola ki okutangaaza kati babeera babatadde mu category ey'aba performing artists. Ekyokubiri ekigenda okutta ekintu kino lwaki kigenda kutta abaana abajja nti tebagenda kuba recognizing as ministers, bagenda kuba recognizing as artists, performing artists, just bali mu art kubanga yensi ekidefining as an art. Music, you are just performing artists. Chovola papa batimba nnyo ku bipande byabwe ku bipande byonna nga bagamba gospel artists, tebagamba gospel ministers. Never. Gospel artists temumanyi lwaki babateekako gospel artists
tebabayita gospel ministers, babayita gospel artists. Bayina ekigendererwa, bayina ensonga lwaki feno mu kanisa ya Mukama waffe Yesu tetulinayo ba artists, nedda tulinayo ba ministers. Kubanga ba artists bo they belong to what we call an industry. Both they are after collecting revenues, they are after collecting royalties. That's why gye baagala okubasindika. Kakati eno feno mu kanisa tulina ba ministers. Kubanga ba ministers, they are in a ministry which is targeting souls. That's why nti mwe baba pushingamu ideology ya concert kyovula abantu omulembe guno gulimu nnyo concerts. Buli mwaka owulira gospel concerts, gundi yategeseyo ka concert omwaka gumu n'asiriikiriramu bw'ati enjala n'emuluma, kakati n'amaliza n'agamba kankoleyo ka concert, muntaase munyambe nfuneyo ka concert. Kakati batambulira mu concerts, naye njagala oyimirire bulungi nnyo weetegereze nti concerts zonna ze bategeka kizibu nnyo okusangayo concert etegekeddwa ne bayita altar. Ndi mu concert eno tuzzeemu n'omubuulizi w'enjiri, tuzzeemu n'omusumba gundi aze n'abuulira enjiri, n'ababeera abalokoka era baba nenkera babatwala kubannyika bamale babakwasa omusumba mu kifo ekyo oba ekifo ekirala babavunaanyizibweko. Nedda kasita saa mukaaga zituuka ekibimba kiwedde nga baggalawo n'omuziki kiwedde. Tewaliwo altar, ndi mujje tusabira abalwadde, mujje tusabira abalema, eno essaawa kati yakusaba, mwebale kujja mu concert, eno essaawa kati esembayo yakusaba. Abaateka okulokoka mujje wano mu maaso tusimbe layini, abasumba bagenda kubasabira. Concert neetaninga into a gospel crusade. Tekisoboka kubanga ekigendererwa kyammwe is not to win souls but to get royalties. Muyimbi omu nali ndi naye eyo nga tulina gye nali ngenze okulaba what is happening within these guys, kikinyo kye bapushinga. Naye omuyimbi yategeka concert yali mabega wa backstage, ngene ng'abuuza kalabalaba waliyo abantu bameka, ne bamugamba abantu bakyali batono, naga tonkutula mutima munnange, sente tutaddemu nnyingi nnyo, nina okugjamu, nze gwolaba wano nina amabanja gantuddemu. Naye ndaba omuyimbi ng'ayogera, omuweereza gundi ku mulyango wategedde tickets zikyaliko oba tezikyaliko, ng'omulaba yenna akutuse awedde wazunga dde eno, kubanga balina ebintu bye bagoberera. Amina. Kakati nagamba nti establishing transparent criteria for distributing royalties, ensuring every artist receive their rightful share. Omukulu ono Eddie Kenzo yawandiika ebigambo bino ku platform ye ng'ategeeza abayimbi bonna mu Uganda nti olukiiko lwe tubaddemu ne UPRS kwe kulabika nti nno buli muntu yenna establishing transparent criteria for distributing royalties, ensuring every artist receive their rightful share. Owulira nti bo kye bali mu kuzimba mu receiving shares zammwe, gospel si wa kubamenya, mulina okufunamu, namwe mulina okufunamu. Kakati kitegeeza nti criteria zino olina nawe okuzitegeerako, kubanga oliyo ng'omukulembeze ate atwala bano abayimbi aba gospel. Kati kyesimanyi nti oba associations zaabwe endala eyo ze balina nawo zirimu era nawo zipushinga nga bino mubipushinga. Njagala kutegeeza nga maliriza tugendagendako mukuumula. Lwaki nnemerako nnyo ko Muzeeyi Wilson? Muzeeyi Wilson, you have acquired it all. Ettutumu olifunye. Ekkanisa abantu bakuzimbidde ekkanisa. Abantu bakwagadde bakuzimbidde ekkanisa. Naye tunula siriikirira otunule olabe omusingi guno guli mu kusimibwa. Abantu bano gwe badeservinga. Abantu bano abaana bano gwe badeservinga.
kubanga abaana bangi bakutunuulidde. Music ministry yo mutunuulire engeri jjajja akyukamu kubanga kati gwe owuwo yakyuka takyali ministry but just an industry. Bakyo okubyekubayo ekiyimba okubawo ekiyimba kigende kasaba kibanga kikutte then tulabe ekiddako. That's why nti kati music yenna gw'oleeta ennaku zino zonna mugeraageranye ne music oli omukadde olabe nti bano abantu bw'obayimiriza babiri ono Wilson Bugembe oli owaluli nono w'olwaleero olaba nga there's something different. That's why nti weegendereza nti abaana buli mwana agezezaako ennyo okukola collaboration naawe mu nnyimba zo olaba ennyimba ezo engeri gye zimuvingamu. Njagala kubategeeza nti tolowooza nti ogenda kukola oluyimba ne muzeeyi Wilson Bugembe olowooze nti wogenda okulinnyira bwoti ogende ku ddaala eriddako. Nkusekeredde ekyo kiteeka kubanga kyakoma ku Musumba Justin Nabbosa ate nga ne Musumba Justin Nabbosa naye alina reservation ke munda eri. Kyakoma ku Musumba Justin Nabbosa kukyakoma bwe kiti. Waliwo abayimbi abali awo wakati abatandise abavuddeyo ne bakola ennyimba awo ne muzeeyi Wilson mbalaba balwana nnyo bagenda kukola bati. Tunuulira ennyimba zoze olina olimba lwakola ne Palaso terusobola kuvaayo n'olina olimba lwesembezaayo lwala beereddene singa bagijjako audio ne balaba video yokka nga tekuli ddoboozi. They will say this is a secular song. Beereddene. So bali mu kukukozesa nsobi ate naawe ensobi ezo z'olaba ezo waliwo abaana generation ekulabirako egenda kuzikoppa. Nzikiriza nkomewo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sikirize cholume sirita kabikona kubanga olinange banywede yekwe katonda omusana bwe kwaka bwe mukwano kwange omulungi atankoa ennyo nateera mukuumulamu kakatono tubaddemu ako. Waliwo point endala gye njagala okusembyayo okwogera then tugende ku nsonga endala. Omukulu Eddie Kenzo yagamba nti collaborating to boost the collection of royalties. Finding new revenue streams. Waba ogera ku new revenue streams solo kugeranga ku for example nga zi Spotify solo kugeranga ku zi YouTube singa bateka ennyimba ezo ne bazitekako copyright nti gwewe na nga wenzijeyo oluyimba luno olw'omwana obuwala mukwano gwange ayitibwa Sherona nendu playinga etteeka lijja kunkwata so oluyimba olwo bajja stoppinga lujja kubeera fragmented. So lujja kozinga waka yenna ino kubeera stopped. However nti lubeera lwa gospel. However nti lubeera lubuulira njiri.
however ndi lubeera lugenda mu kusaba kasita lubeera nga luli under that copyright ng'omuyimbi oyo yaregisteringa mu UPRS era nga collectinga royalties oluyimba olwo UPRS ebeere lujjako revenues amina. So that's why nti omukulu ono kyagezaako okunyonyola nti gwofunako in fact beba kusharingirako beba kutegekera ne bakuwa ko boche babeera bafunye beba salawo ku percentage gye musayiningeko agreement kama yebazibwe nnyo. So kakati kino ekintu kino gye kiraga. That's why nti ekifaananyi kino kizimbibwa abaana mu kanisa gye kifaananyi kye batandise okulaba. That's why nti buli omu kugira nti ninayo concert gwe twewunya concert silwaki zikyaka nnyo ate abaana abayimbi balina omuze guno nti batuuse ne bawulira nga bakoze amannya manene nnyo okusinga n'ababasumba nti ne concert agenda ogitegeka nga ne musumba etategedde n'agitegekera mu kanisa y'egindi n'akolektinga kubanga amanyi wanagitegekera wano omusumba agenda musaba ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo. So agenda gitegekera eri wala alibirame kutegeera okategedde kingizako kugamba. So kati obuzibu bw'amaanyi kyesimanyi abayimbi nga mmwe ab'ennyimba za Mukama ebibiina nga yunaga byakomawa. Ebibiina nga yunaga Uganda National Gospel Association n'ebirala ono association endala awo ekibiina kirabidde kiri awo. Kati bonna abakulembeza abalina icons abalina betwandigamye nti balina erinnya eri sounding abalina power mu kusoundinga in that area babakutte bali mu kubayingiza eri mu government batandika okukolera government. Nayogera ne Livingston angamba nkintu kino nkyakyetegereza muganda wange naye ngenda kulaba ne mugamba nti naye muganda wange this is a full political game. Nagamba nti as a president of Uganda Music Association Dikenzo nga bwategeeza nagamba nti ngenda kukola kinene nnyo ngenda kukola ekisoboka kyonna kuba kati this is a game gye bali mu kuzannya. Singa oba ogyetegereza eno game gye bali mu kuzannya jjukira nti bo balinamu ekintu kino nti oli ow'emagere ebintu bino biwanvu oli ow'emagere gwe mutegedde principle abayimbi waliwo abayimbi abagwa emagere kati bamala okutegeera nti waliwo abayimbi abagwa emagere kati balina okucreatinga wata abayimbi abagwa eri mu State House. Bano bayimbi bagwa magere kubanga state yalwana nnyo okulabika nti nno era ekyalwana nnyo okulabika nti nno ekendeeza amaanyi Kyagulanyi gaalina ye nga yo omuntu n'obuwagizi bw'alina mu bantu. Kati banoonyeza avenues zonna bataddewo abantu ab'enjawulo okulabika nti no bamuwanulayo waggulu bavuma famire bakola kino naye bagenda okulangirira omusajja akyaganye akyakalambidde akyaliwo akyayogera eddoboozi abantu ne bawulira eddala egimeti be. Kati ogenda okwetegereza kivula nti n'omukulu tamala emirundi naye bamukozesa akube ne bigaana. Kati olulimi lwe bategeera lwokka olusobola okubeera nga luwulikika mu musajja ono lumwisolo mulumba lulimi luyitibwa olwa music. So that's why kyovulaba nti banoonyayo omuntu asobola okulabika nti no ali against tula kakiiko konna aka Uganda Music Association Federation eyo ekulemberwa omukulu ayitibwa Eddie Kenzo. Ojja genda okwetegereza nga Eddie Kenzo talina nkolagana na Kyagulanyi. Bebekulu aliko wa finance talina nkolagana na Kyagulanyi. Oyetegereze Shiba talina nkolagana na Kyagulanyi. Ogenda okwetegereza abayimbi bonna abali under omukulu ayitibwa Eddie Kenzo tebakolagana na Kyagulanyi. Kati wetegereza abayimbi abali ande wa Kyagulanyi tebakwatagana ate nabali eno. So genda okwetegereza it's a political game egenda mu maaso. Kakati gwe omuntu nga gwe bakuteekamu bwe bati Pastor Wilson Bugembe bwe bakuteekamu bwe bati mulito tokirowooza gwe mulito osiriikiriramu n'olowoozaamu bannange
Gomitu sioka n'osirikiriramu naawe kenyini weebuuzaamu siganye naye gwe tosooka n'osirikirira mbu oti neweebuuza siganye olina omwoyo nnyo amagezi mangi nnyo nnyo buli kimu nnyo naye baate abaana bano abato abajja bali wansiiwo abo tobafuddeeko abo kubanga kino right now kyoli mu kukola olw'olwaleero kiri mu kusima omusingi gw'abaana bagenda okujja ekyo bo badde tokimanyi kiri mu kusimira bano baana musingi abagenda okujja mulina obusobozi okutuulanga mmwe n'okwata abantu n'okwata ekkanisa yeeyo n'ogamba nti kati tulina olukuŋŋaana lw'abayimbi mwenna bonna abayimba ennyimba za Mukama tukuŋŋaanira wano Nansana abayimbi bajja kukuwuliriza bajja kujja mutuule mwogere ku nsonga z'obuweereza nti bannange ensonga eno wammanga nti twetaaga tufuneyo naffe music record label yaffe nga tulina abaproducer abaproducing ennyimba zaffe nti tulinayo baani tulinayo producer Titus Sekawo omusumba asobola okukuba ebyuma nga biriko omwoyo omutukuvu tasula n'abakazi asula na mukyala we yekka ate alina n'abaana ate mukyala we mukazi nti ye alina n'obuweereza ayimiridde alina profile ye eyogerekekako is a producer tuleme okugenda mu bano badadi Andre ekiro studio ebeera loogi baliramu mayirungi banyweramu njaga bebaka ku bakazi buli mukazi gw'owulira avaayo ayomba nali mu studio yaabwe ne bankola bino kati okwewala ebyo byonna okugenda okutuula ate mu 100 beat ekiro muli eyo mwenna mutudde wolinnye wansi ekiro basuze bali mu kusanjagirawo baby girl bwana bwa buwala bali mu bukyajingire eyo bucha ekiro ebeera bucha loogi studio z'abasajja ekiro ebeera loogi enkeera ku makya nebeera business recording kati nengo jjo mwana wa Mukama ngojja nawe oyimirira ku altar eyo very simple mutuule wansi musobolera ddala nemuga tukole record label yaffe naye ekizibu meetings zammwe ze mutuulamu meetings ze mugere bigambo kimu bibiri bisatu music ono tumufunyeemu tutya gospel nga amenya katukoze tutya naffe okumufunamu bibi bimubeeramu nkoze nti okusavinga ntaddemu nnyo video ziganye nkoze nti okunoonya ssente kati bimubeeramu mutuule wansi mutekewo ensawo yammwe nga mmwe abayimbi a lot of ideas ze musobola okutuula okuzimbako kakati gwe bagenda kukukwata bakuteeka eri batandika okukukozesa ebintu byabwe bye baagala okubivaamu ate system gye bali mu kukuzimbamu egenda kukosa bano bonna abaana abajja bonna abakukkiririzamu egenda kubakosa kubanga buli mwana ddakiika 2 agenda kasita afulumyayo oluyimba lumu bwe luti aba agenda kutandika kuloota concert kulota UPRS oluyimba luno lwenfulumiza ndufunyeemu ntya njagala nange lugende luyimbe nange ndufunemu balukube ku radio nange ndufunemu kakati radio zigenda kutandika okuzira ennyimba zammwe nga bakubayo oluyimba lumu bakubayo oluyimba ennyimba 2 zino endala zonna ziffe muyingira mu kintu kye mutamanyi emubanga mukimanyi nti kituufu kibi naye mwagala mu muli omugaati omunene bano bo baboneebone olaba nti ennyimba z'abaana bazikuba ku TV ne ma radio wano e Uganda tewali TV egenda kukuba luyimba lwa muntu emala emuyite emusasule ssente baziconnecting ku internet baziteeke mu banka tewali wano radio olaba radio ne TV zigaana kusasula abakozi abangi mu zi radios ne zi TV e Uganda babanja bamusasula guno omusaala nga amabega gupendinga kakati obagambe bakusasule gwe omuyimbi biki byoyimba nti onyimbi oluyimba lwange nabawulidde nga mu luyimba kakati mbabanja TV ze Uganda ne radio ze Uganda zinezigudde akatale kakati kye bagenda okubakola mu abaana ba Mukama njogera ebigambo bino nga mugamba ali mu kulwana tayagaliza naye mbabuulidde
kasita bino byonna bitambula ne biyitamu Muzeeyi Wilson Bugembe bye bali mu kumukozesa. Bo bali mu kulwana ekintu ekyo kimu kyokka nti kasita kimala ne kikakatika ne kinywera bwe bababa UPRS buli kimu ne kiruma Uganda Communications Commission yonna ne binywera bintu byonna ne biyitamu byonna ne binywera bitu bwe baba abayimbi b'ennyimba za Mukama namwe ne babatwalira wansi wa Eddie Kenzo n'ekibiina ekyo ekya Uganda Music Association Federation nga Muzeeyi Wilson Bugembe Mwambuleere eyo yalimu ng'omusumba era omulokole atwala bano bonna abayimbi kubanga yagenda obakiikirira ne Levikson. Kasita ekyo kinaggwa njagala kukulayirira ojja kuyimba oluyimba lusigale nga luli mu ddiiro lyo kubanga teri TV egenda kukuba luyimba lwekusasuli wakiri banaateekawo obulango wakiri banajja ne beeyimbira ne beebuukira mu bbanga wakiri banaakyazanga abayimbi mu studio ne bayimbira akapera kale ate waliwo abaana bajja okugamba nze siri mu UPRS ezange muzikuyire bwereere naye ng'ezo ennyimba zaabwe zibakuyira obwereere tezirina mannya era abantu tebajja zibaaye kati kiki kye bali mu kubakola naye mwe muli awo ennyimba bajja kuzizira ani agenda okukuba oluyimba lwamala akusasule olowooza tebategeera boolooza bo balalu tebategeera kati nze maliriza ne kino ekintu kino Muzeeyi Wilson Bugembe ky'oyingiramu ky'olimu kati manyi waliwo abagenda okugamba agendayo kubuulira njiri Katonda amutaddeyo olowooza tategeera yalina ekisa kyayo ekiwanirirayo amutaddeyo awanirire ye buli mwaka bw'atyo bw'ali buli mwaka oguddako apurogulesinga ku level ndala buli mwaka gwaddako apurogulesinga ku level ndala buli mwaka amutaddeyo alina ekigendererwa era yalina ekisa kyayo ekigendererwa naye nga buli step gy'agendako gy'alese emabega eresewo effect. Juzi wano bakamala okusabira Chameleone ogenda akola ekivulu kye kya tubonga nawe kibere successful. Juzi lyabalamu wano mwayogera ki ninge ekivulu kyaliko basiyazi era ekivulu kyawagira basiyazi era ekivulu kya spreadinga omwoyo gw'abasiyazi awo nga mulaba Chameleone bamufukako amafuta Chameleone bamusabira Chameleone bamukubira mu ngalo Bugembe enyini ng'atambula buli Chameleone wadda tugende tukusabe ne bakola ne service ewaba wa Chameleone nga bebaza ekivulu nga bwe kyabadde kiri era nga mugamba nti Katonda amutaddeyo era olw'ekigendererwa amutaddeyo era olw'ekigendererwa za Chameleone yakalokoka emirundi emeka era yakasiramuka emirundi emeka nkivuddeko ekyo Muzeeyi Wilson Bugembe eyo gye bakutadde gw'oli waddembe okubeerayo naye nze njogera ne bano abaana manyi waliwo omwana oyo ali eyo awuliriza nga ayaaya n'okuweereza Mukama mu nnyimba Katonda bw'anaakuyamba n'akutaasa ojja kumukubira mu ngalo kati ye Muzeeyi Wilson Bugembe takyasobola kuvaayo kubanga ekisooka mu byonna birimu ssente ate birimu titles ate birimu ne promotions ate birimu ne security ndisinga wayinza okubawo ekintu kako kyonna nkuba bukubika simu nkirese ekyo omukyala ayitibwa Julie Muteesasira oba Julie Birungi recently awo yavaayo n'alirizinga ebifaananyi bafunye visa ye Canada njagala njogera ebigambo bino nga muwuliriza bulungi nnyo ddala mu abaana abalokoka nga walokoka nga wakkiriza Mukama waffe Yesu lwaki enkwe zino zonna Sitaani azikola Sitaani akola enkwe zino zonna ng'akozesa amannya gano amanene ng'akozesa icon names zino olw'ensonga nti zirina follow waliwo abantu ababawulira era waliwo abantu aba moving on those steps kakati omukyalo ono alina ennyimba ze yakola nga tannaba kusimatuka kugenda mu mawanga wano e Uganda ennyimba ezo zisigala zikyalimu mu archives z'obulamu bw'abantu era buli bawulira oluyimba olwo bagamba oyo Julie Muteesasira yayimba oluyimba olwo onfuna kakati number 1 nti Julie bwe wali osituka ng'ogenda mu mawanga e Uganda number 1 walekawo omwami wo ng'olina n'abaana n'obuweereza nga bakuyita mami nze no mubuweereza obwa parumu omwo mulimu baganda bange era babeeranga bakuyita mami era najjangawo n'enkulengera era bagendanga akubanza ate siri muntu yeewa nnyo seewa nnyo nange ndimu olw'ematira seewa nnyo nti Julie Muteesasira nziruke nga nfukamira nedda kakati nga nkulabira nange mu longo range naye
bwe wasituka n'ogenda settlement ze zino ziwakola nti Uganda waliyo homophobia, nti Uganda baagala kunkolako obulabe nziruseyo kubanga ndi muli wa bisiyaga njagala bakazi bannange. Naye nga obadde Uganda nga profile eraga nti you are married, tinga tewali n'omu akunoonya, teri n'omu yakunoonya. Singa government ya Uganda epikinga interest mu keesi eyo negamba nti omwana ono w'obuwala ani yali amunoonya okumuyigganya okumutta oba okumukuba olw'ekyo kyali nti muli wa bisiyaga, mutuwe report eyo. Julie muteesasira, singa government evayo ne demandinga report eyo otandikirawa? Ne bano abaana bempulira wali obuvubuka buli eyo buleekaana Uganda etutamye, yatutama, mwagala kututta, ffe tuli bali ba bisiyaga. Naye nga mwali muli wano zi TV zibayise zibawadde obulango, mutandise okukola, mutandise okufuna amannya, mutandise okufuna obulango bwa zi TV, batandise okubakyaza, abantu babaagadde, kakati mutambudde muli eri kubanga mumwina kye mugoba, mutandise ate okuttatanya erinnya lya Uganda nti eri Uganda gye twava baali baagala kututuusaako obulabe kubanga tuli baali ba bisiyaga. Ekibuuzo, singa gavumenti evaayo n'ebasaba data, n'ebasaba report, ani yali agala obatuusaako obulabe di era watandika ddi okulya ebisiyaga mu Uganda tuwe results ezo? Will you be able to produce that? Kakati ekyo ng'okizinzeko n'okiza ebbali, eyo generation eyo gy'oli mu kwonoona, abo abaana babo b'oli mu kwonoonera future. Right now olaba nti n'olinganga abatadde mu butaala mu future, naye oli mu kubatta. Number one, abaana balina ministry ku bulamu bwabwe eyonfu. Abaana balina ministry ku bulamu bwabwe eyonfu. Nfu oli mu kugitta bwoti. Balina amaloboozi, balabika bulungi, osobola okubafunira record studio nayo ne yakabi ey'amaanyi mu nsi yonna ne ba recording oluyimba. Katonda nga bwali omulamu mbasabidde abaweeyo oluyimba. Naye kijja kubeera kizibu nnyo abaana abo okufulumya oluyimba nga lwa gospel lukute luyiseewo okusinga amannya gaabwe. Nga luyiseewo okusinga amannya gaabwe. Right now nsobola okuchallenginga abantu ne mbagamba nti mumpeeyo ennyimba 2 oba lumu lw'omanyi ng'abaana bano be baaluyimba. Julie omulenzi Ezekiel muteesasira n'omuwala Meka. Ojja kuntandika okuzinoonya obunoonya ng'ozinoonyeza mu mutwe. Naye nja kukubuuza nti mpaayo ennyimba 2 eza Fresh Kid. Oba mpayo ennyimba ezaani? Tetulinawo nnyo baana bato bangi nnyo bayimba nnyimba awo mu kanisa. Muteesasira abaana abo abato abawala omulenzi n'omuwala, nze mbabuuza nti mutuweeyo ennyimba 2 ng'abaana abo bazimba nga za mu kanisa, nga ennyimba bw'oyogera ku luyimba lwe baayimba ng'ogamba waliwo luno oluyimba luno olwo ne luno babamanyira ku kiki ekisoundinga mu bulamu bwabwe. Kiringa ng'erinnya Jezeberi linnya ddungi, naye waliwo ekifugira emabega w'erinnya Jezeberi. Ndi Jezeberi yali atta bannabbi, era ng'atta bannabbi okuyita mu bubiri gw'obukaba n'obwenzi. Kakati bano abaana bano balina ekintu ekifugira emabega waabwe gwe kyolowooza ndi mukisa, gwe lwotumbira ennyo nti nze nali muli wa bisiyaga era kati bano abaana bano baana bange era bansapootinga ng'otta kiri. Babamanyiiko kintu kimu nti maama waabwe addikira yalinga nti muli wa bisiyaga. Kati kino kyonna guli mwoyo ne gubikka kiri kye balina. That's why nti kizibu nnyo abaana abo okuvayo ne bakuba oluyimba ne luhiitinga ne lubasinga ne luyitawo ne lubotola kino n'oluyimba ne lubikka kino kiambulera kino ekyogamba nti musiyazi. Kubanga nabo abaana baayimirira ne bakiddikira yalinga nti maama waffe yava e Uganda nga bamuyigganya kubanga musiyazi. Kakati ekyo kyokka kye baddikira yalinga gw'olowooza banoonyeza future, naye ate oli mu kuziika bulamu bwabwe. Nfuna. Kakati ekirala, weebuuzamu abantu bameka
abantu bameka abafunye zi visas, bantu bameka abafunye zi visa bali mu mawanga eyo, abafunye zi visa mu kusoma, abafunye zi visa mu kulwana ne batoba ne batoyilinga, abafunye visa okuyita mu bufumbo. Waliwo emikwano gyange giri awo, omwana yateeka mu mutwalo gwa doolo oba sente zaali miko bukadde bumeka, n'agula obufumbo. Yagula obufumbo ku mukazi, musajja mulokole nno, yatandika n'obuweereza eyo, naye yagula obufumbo ku mukazi. Bwe yagula obufumbo ku mukazi ne bamala ebbanga lye baamala, naye nga tebabeera bonna, ne bwe yamala ne bakola divorce, ne badivorcinga. Bwe bamala okudivorcinga n'asigala nga ali n'omukyala ye gwe yali ayagala gyali. Naye toli bawulira nti no bavuddeyo badikiryalinga nti kakati ffe era owulira basiyazi be basinga ennyo okuvaayo okugamba nti nze nina visa, nfunye visa ye Canada, nfunye visa ya mu America. Gye bali abalala bazidisplayinga bangi, gye bali abafulumya visa zaabwe n'awa testimony nti nfunye visa bweti, ne batono nnyo. Si kyangu kuvaayo ku excitinga search in public, wadde nga balina visa zaabwe mu mikono emirungi era emituufu mu kusoma, mu kukyala ne mu ngeri endala etali ya bisiyaga. Kakati gwe ekifaananyi ky'oli mu kuportrayinga being nti obadde mu layini eyo ya bisiyaga, declaration eyo bakumanyi buli wa bisiyaga, era TV stations zonna amawulire gonna gakuwandiikako nga ex-pastor's wife eyayingira ebisiyaga. Kakati right now singa ovaayo n'olaga visa eno, kiki ekigenda okuddako? Waliwo generation eno ekulabirako ey'abaana abato abayaayana okutambula amawanga, abaana abalinamu omululu ogukyayagala okululunkana n'ensi. Ne mala ntuuka e Canada mba nkimeekinze, ne mala ntuuka mu America, that is my dream, mba nkimeekinze. Kati abo abaana oba otandise okubayingiza mu layini ey'okugamba nti osobolera ddala naawe okudikiryalinga nti oli musiyazi, bano abasajja bajja kusportinga. They will sport you. Kyova olaba nti abaana bangi bali mu kuleekaana, nze ndi musiyazi, bangobe Uganda, era bangobe Uganda, nga baagala babawe empapula, nga baagala bafune empapula ezo. Kati kigenda kusindika abaana mu bikolwa ebyo nga babateereddeko eddobo nti kufuna visa, naye eddobo libalobereyo. Abaana abagenda era kati kyemmanyi, waliwo abaana benategeddeko, era lwaki nzize olwaliro okukola vidiyo eno, waliwo abaana abo benategedde. Bwe kinaba kigenzi wala nja kujjaawo maaso nja kuba bagamba. Baagalira ddala Juli Muteesasira tuyambe, naffe twagala tujjaawo, naffe twagala maliriza, naffe twagala. Kati abaana bagenda okutambulira mu mbeera eyo bagwe mu mikono egy'amannyo g'empologoma mu maggwa, nga kubanga bakulabye ovudde eno yonna oli mu bisiyaga, kati ate ofunye visa. Ekitali kyangu nnyo gwe kuvaayo kugamba nti kenfunye visa eno, kati naawe amugo ntudikleya siri musiyazi. Abo abakuwadde visa basiru. Canada womubeeramu n'omutuukamu owulira ddala ng'otuuse mu ggulu. Ndi kakati okofunye obutuuze, byonna biwedde. Ne wona boofudde bajja kuziika mu masiro geeyo. Nti omwana wo ne wabeera avudde mu bulamu buno obw'ensi, eyo gy'agenda okubeerera ddala. Muzimbidde ddala mmwe, kati muwedde n'ennyumba mwazimba. Buli kimu kiwedde, tewakyali kirala kati kyakuzzaako, kiwedde, obulamu buweddeyo, kati ebiroto byaffe bituukiridde, buli kimu kiwedde. Naye ng'ate Uganda gye wava okomeredde emisumaali, nti baali banjigganya nga bangoba kubanga nali musiyazi. Wali musiyazi Uganda, ani yali akugoba? Kati eno recruitment eno mulabe sitaani agiri mu kugikozesa
kukuba abaana n'okubayingiza mu kintu ekyo munda mpola mpola bagende abaana ba Juliet Muteesasira Juli Birungi, you are a direct LGBT recruiter. Wakafuna visa yo n'osirika bweche n'otanyega muntu yenna n'osirika n'obeera eyo mu bibyo n'obula n'okubula ku internet n'osigala ng'okola emirimu gyeyo. Tubamanyi bangi bali mu mawanga eyo bali basirise bali mu mirimu gyabwe naye gwe internet buli kaseera n'opostinga mukyalawo ng'ayambadde kanika ng'oli mu kumuromansinga buli dakiika bbiri nga abaana omwana wo abaana b'abawala babiri Ezekiel ne Muteesasira ne kino ekiwala nga batunula kati oli mu kuzimba generation nti waliwo abaana bagenda okutunulira ebintu ebyo bagambe nange njagala mbeere nga Juli Muteesasira tabonyebonye buli dakiika 2 sawa seconds 2-3 tumulengera ku internet akola mulimu ki talina mulimu gwakola ye abeera ku internet okwo nga beeromansinga ne mukyala we. Hey, kyangu nnyo just naye jateekayo buteesi face ufuneyo omukazi oyo mwekwate mu nkwawa mweromansinge mwekiisinge mugambe nti ffe tuli ba LGBT basajja bajja ba sporting bajja bawa visa. Kati eyo ruutu abaana gye bagenda okuyitamu sinakindi bangi nnyo bagigudde mudda. Kati waliwo abaana bali mu inbox yo baatomedde dda bagamba tuyambe naffe twagala kufuna visa e Canada tuyite bwe wayita awo. Generation eri mu kufa kyokka tejjukira wali muyimbi ng'olina ennyimba eziyimba eziweereza Mukama. Lwaki sibasiibula nembeerekereza nze Nicholas Just Gospel Media Uganda wamu ne Just Gospel Sword. Oli ku Just Gospel Sword mu linnya lya Mukama waffe Yesu nsabira abaana bonna gye bali abato abaana b'obuwala n'ab'obulenzi omwoyo gw'ebisiyaga omwoyo ogusikiriza ogwo guleme kuwambula mu bo maanyi ag'omwoyo mutukuvu gukuyiteko gugende omwoyo gwo omubi ogwagala okulaga nti ensi eno osobola okugiryako n'amakoola n'ogikuta. Omwoyo gwo mubi kigasa ki okulya ensi n'ogimalawo naye n'ofiirwa obulamu bwo. Ogwo omwoyo gwo mubi tugusazaamu mu maanyi ag'omwoyo mutukuvu. Ogwo omwoyo gwo gutuulikisa nti bwe mba nfunye emmotoka kati olwo ebyange biwedde. Omwoyo gwo gutuulikisa nti bwe mba nfunye visa olwo entambula amawanga kati olwo mmazeeyo kati obulamu buweddeyo. Ogwo omwoyo gwo tugusazaamu era tugugaana okulaba omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Nicholas kulamusizaako nnyo maanyi ag'omutukuvu. Just Gospel Sword kwe tuli. Amen. Bye. Kutumiddeko nnyo era nkugamba nti Mukama mwesigwa era Mukama mulungi nnyo. Muzeeyi Wilson Bugembe ensonga z'olimu ezo zirina generation gye ziri mu kutta. Juli Muteesasira ensonga ezo z'olimu zirina generation gye ziri mu kutta. Imwagale mugaane. Muzeeyi Wilson Bugembe wala bakulabirako nga baagala bakole byokola kati balaba wooyita oli mu bbalaga kubo nti mujje eno mu government. You are going to be a direct recruiter. Muzeeyi Wilson Bugembe Juli Muteesasira yali Juli Muteesasira you are direct recruiter. Ntwala abaana bagenda okukulabirako bajje direct. Naffe twagala tubeere nga ggwe tuyingizeeyo naffe tufune visa nga ggwe kubanga already you declaring kati Uganda kati wateekawo akafaananyi ayo mabega kaawo akakadde n'amanya gye wakajja kati natuuse Uganda mujje munoonye tewali Uganda komawo.
kyenjigirize kyolumbe siritya kabi konna kubanga oli nange banywedde Yegwe Katonda omusana bwe gwaka gwe mukwano gwange omulungi atankowa gwe ngabo yange munange eyazabu olisigala Katonda omusana nga gugenze Mukama ng'oli nange bamunywevu eryato nga liyuga siveemu newankubadde ng'ebinumba kale bye bingi sityenga omulungi bw'oba nange banywedde